mugambe ba bloga bonna abali eyo nga weewagira mu Stockholm nja kwembalasinga nkuteka kugangana amanyi Museveni ge yampadde njo kwembalasinga nkuteke mu live okola apology gano genzi nako kati njagala kuwoninga buli blogo manyi ntino tobeere mu association y'aba bloga President namusabye ne mugamba nakola nta kuba najema nangamba you are free to use government lawyers anytime. Ngenda consulting commission musizi muberamu temulowooza ngenda bayirigo wenkuweereza ebbaluwa nti yitawo wano dropping a post n'ogaana ngenda kuba ne mani timu ate ab'ebulaya mbamanyi abatake bagambi abasene bengendo likuluutinga balyoke bakukime bajjenga bakoona empi mpaka ku office otegere Ismayani Museveni yabumpadde gwoba tewabusobola bufuna ng'okoledde emyaka 10 kola mu abantu abamu obwongo bwammwe bulowooza okukola kwekeeranga abamu kufe tuli smarter we strategize kino kyawedde nva consulting abaloya ngenda kujja ne constitution ng'eri bound oba oli UK oba oli America oba oli Australia kasitokera ng'oyagala kwogera bintu ku Uganda mu Luganda making sure ili afupomo mwoyogerera. Are we clear? Are we loud and clear? Are we clear? Buno baka mbusindikira abantu bonna tebabalimba gana amani genafunye ne family yo wano nkugana n'okudda otugenda bane disciplinary committee oba gwani oba weefumita biki oba weeyita mannya ki etteeka likaluba kati abantu bagenda labako mu Stockholm ani yani ekyo clear. I send this message out to clearly kuyenna oba oli Finland nga gwe kakensa ate making sure sikuyinaako kadubudubu kubagana amateeka gengenda okukola ngenda making sure njagala abantu bakulabeko nga waliwo amaanyi nga wanafuwa nga twakunafuya hotspot kuntiko endala zaagwa kuntiko mukwano gwa president yayogera temunyiiga si emmwe yenze si mmwe nze mukwano gwa president in person. That aside omuntu yenna nga Edi Mutwe teyeetaaga kusiba. Edi Mutwe musajja wattu akola mulimu gwe longuli mu bwongo obwo obutono. Edi Mutwe alowooza kyaliwo alina kyayinza ofuuka ye ng'omusazi w'enviiri bambi ye ono next of a person gwe yali alinaanyeeko. So n'olw'ensonga eyo Mr. Police mukola omulimu mubi nnyo. Edi Mutwe ng'abantu abalala bana batunda obuviiri ku Gazaland walaba abantu wagenda akonvinsi ng'abantu ajja abasala enviiri kubanga ye demonstration alina balaga mutwe gwe n'ekirevu ne bategera nti asala ki enviiri. Kati musiba wa bwerere Edi Mutwe mumute kiringa okukwata nubiya niri mute bambi mute. Edi Mutwe talina buzibu bwonna yalina belief subconscious mind emulaga nti munna alina kyayinza ofuuka talina kyagenda fuuka naye muleke enjoying 15 minutes of fame zalina. Ndi wamu ne Edi Mutwe njagala bate Edi Mutwe tewali musango gwayina era ndi wamu n'okukondeminga okutta kw'omwana afudde biita. Poliisi njagala obbasaba mweddeko restrain yourself from unnecessary deployment. Popopo kifo kitono nnyo sindika poliisi ekyetooloole obagambe mugende mukole ki mugende mu consulting bajja abanayuganda obwongo bwabwe butono nnyo bajja kubanga beetya. You don't need to run around with hooligans. Tebayinza kukoma guli muzannyo gwabwe bibaagala ne bafuumuula booda mbu bali mu struggle ne babeeraawo. Listen to me and listen good ladies and gentlemen. Tulina okuba ne sanity. Kyovula twetaaga change naye change ayite mu mateeka. Ebintu by'okuleeta omuntu ataasoma era ajja kuleeta banna abataasoma bacyankalanye. Talina format, talina police, talina strategy. Yenna akeera bugezi mungenda consultinga kupopopo. Mukisha muntu akola consultations mwali mumulabyeko ng'abantu bali mu makumuloza talina bantu. Wano olina okuba ng'olina amagezi akamala. Are you on the right track or you are fooling yourself? Wano kyenavudde nzija nkola etteeka
babuloga balemenga kukola bintu bya kanjwanjwa okuwemula fuwa bidagala okukola video ez'obukunya okwembala singa bafani kuguno omulundi association ene gena tuyamba nti mwe bafani you have a right to complain to my office against any blogger netumuteeka mu disciplinary committee tetuyinza kweyisa abantu ng'abatali ba Europe mu Europe tugoberera amateeka ne wabaddewo a lot of bullying from bloggers to artists to several people najja nawemula omuntu nga naye omuntu talina kyamukoze bino byonna tutadde mu mateeka ate nabasaba bampeereza ebirowoozo byabwe kirungi many people are cooperating bankubira essimu ne bacooperating abali ready to work with me abanaagaana tujja ku extendinga arm kuba tulina mandate ya president and government we shall extend our arm to them wenkutumira omuntu nti jangu wakoze omusango oba gwani oba oli mulasta tojja kumbuulira nnoze isima siri mwangu katonda yateeka mu strategic position sirina baana kati gwalina abaana wenkutumya n'ogaana oti ojja kunsanga mu makago nga tutudde ganga abantu 10 onootukola ki mumanyi bulungi sinze Jesus mbu nakusonyiwa no nja taking down page yo on authority abantu baddemu okulabanga wanafuwa ebyo bye mwerimbalimba ku bulayivu mbu olina kyoyinza okukolawo wakajja mu Stockholm mu Sweden nawe ogambe mbu olina kyoyinza okukola isimu oli musiru mbuno nja kukolawo ekintu nja ng'okolawo ki olina woninga bajuniya teweerijja ku Ismaili teweerijja nze nafuya abaali beeteka kuzaawo edde bonna ba ze yamugano gaba ssente abantu ne bagwedda lubasiba bamuvuma mbuno abawe ssente tayinza kuwa wadde olwabiri namugaana abaali bamuyina nga bamujjajjamu obusente bwa bbiya nabagga teri kuddamu kuyagga maanyi kati gemukola ki koppa by'abalala n'ogamba oba nange ntunde t-shirt ebyo ebirala tewali nze isima I don't take no intimidation abantu bakimanyi nze ayina squad ekujja nawe wosula n'odduka n'abantu bakubuuza odduka ki naye ng'odduka nze nakolakola dda nawe zi t-shirt ate nga ngaba nali nabenziwa siyinza kudda mu t-shirt after zino zina period ate ntunde t-shirt please t-shirt nzimanyisa kyali wange emusiriki naye n'abazikopa gye bali please mugende mukule t-shirt za emusiriki ezaawo real life n'abalala abakola bakole bafunemu ku ssente naye okukolima nze isima ne bwonkolimira ne bwodda ku muti ne weeziringula najja wano nga njagala ekintu ekimaanyi ga president kati nyoma presidential directive otegeere ekigenda okuddirira I have the best lawyers I will have money to use tegamba nja kuba ne enforcement wenkutumya n'ogaana oba obeera mu kyalo kyawa kujja you will come we must create sanity ate ngenda bera president memyaka ngenda nga tukyatereza olunama tutandike ng'okwerondalonda mu kitunule mbwe muti babloga bafuna ebizibu babloga banyigirizibwa abamu kuwe mutenda bampereza audio zaabwe nzina nga bakaaba maziga ndi just muntu mukuru ndi siri mwana muto kuddawo mbu nte video z'abantu mbayina nga bakaaba maziga naye nayaddawo n'ayogera mbuno naye ayina oyina kyoyinza okukola isima nze amanyi n'amalalo ga nnyoko we gali nyinza ogasendawo gonna ne b'oyinawo ne bagenda ebbali toddeeyo ne weerowoozako mbu olw'okubanga mwera ntwalo ng'owooninga isima owooningaani weetunuulire olinga nkukunyi nja okujja w'obeera weeyongereyo buuza kwesto kati ate mbadde nkujjawo nga tewali kiriwo kati ngenda kujjawo n'authority nga nkukoonyemu ne kumpi edasirawo clear kati bubulogo obuddeyo ne mwewagaaga mukitegeere ngenda okuliyetinga embeera obeere mu kutya njagala ogoberere nnyo amateeka ga pulezidenti wa buloga
nze siri president w'okutiisatiisaamu eno entebe nagituddemu emyaka ena tuloke tulowooze ku byokulonda. That's fair, isn't it? I've taken risk. Nzize wano bantu babloginga dde emyaka 2 tebasobola kuteeka kintu mu mainstream, buli mwaka bakola ekintu kimu, kwata kasimu n'abeeraawo. I am bound to make studios to check balance on other bloggers, wabeerengayo end of year parties z'aba bloggers, wabeereyo awards, naffe tunyumirwe kubanga mulina effort ze muteekawo, naye lwokubanga obwongo bwammwe bwabamanyiza mbwe era gundi ayogedde nolaba naayogera. Nyinza okukwata mama wo taata wo sengawo bonna ne mbateeka mu kifo kimu ne gamba okola apology. This is Isma talking. This is Isma talking. Yes, njagala nnyo Attorney General amendinga etteeka balireete nga likwata omuntu yenna oyisiza wakyamu, oyimiridde kumpi ne zebra crossing, okubye ebitaala. This is how Uganda will have sanity. Tuyita bamemba ba parliament abamanya amateeka. Honorable Muhammad Nsereko bakuwandiikako nti gosinga okwogera ku floor of parliament yogera n'ebituluma. Let it take and save stability. Investor tayinza kujja wano ne woba oyagala otya ng'ensi mu district wetu eyina traffic mubi, eyina abantu bademonstratinga baleekaana bawemula. Where will you get investors? Ekivaamu nga mugamba tewali employment. Where? Tewali employment watya? N'owulirayo ate ne buloga obeera Kampala tewali naakumanyi nti oli buloga ogenda oneeripa mu mugongo ng'ogendereko ku State House. Please. Woba obeera wane Uganda ekikugaana okugenda olaba president kikyolinde isimu omweripe mugongo buli wenzira nasajja banampunyiriza ne mukabina buli mwenyindo zimubeera wembeera. Nze isima sesiba ku muntu najja wano okukola byange naye buli muntu naneeteekako. Naye nno nga nakulira ku Wilson Road nabalese nga mukyatunulo mulinda kyokka wali we musiiba mulinda. Isima toyinza musobola. I connect myself in different ways. Nina abantu abasoma bensanga mu kiro nga gotobamanyi n'olw'ensonga eyo muwoni ng'omuntu yenna sikyatendeka naye ng'ate ndi humble to God. Teri bukulembeze butava eri Katonda. Nsaba bamemba ba parliament Odongoto, Honorable Kasozi, Honorable Segona Semujunganda, Muhammad Nsereko abalina substance and sound mind mwe enacting a law ngawe mulabaki order management bill ambabazi ya leta mulete etteeka ng'omuntu yenna ayitiza ku government akola procession alete stampede mu kibuga fine miliyoni tajja kudda mu bitano bwogana nga tonnasasula ennyumba ye bagitunde ku milioni 2 ate bagaye bakyakubanja 3 ojja kukira ku macyangu omuntu alika boda agenda kanoni. This is what governments do. Gwenywe enjaga bakube biru onywedde enjaga ya 2,000 bakube biru ya mitwalo 2 gweyisiza watayisibwa bakube mitwalo 5 damu okuge motoka nga talina bisaanyizo milioni 2 kola procession y'obufuzi milioni 5 ensejja funa sanity. Otherwise Uganda abantu balyanirule akera bukeze enjala enguluma nadduka n'apaala nadduka natandika okulasa nalasa n'ebitu byalasana tabitegeera. Nkomawo mu Europe bampeereza bwodi obw'obuvubuka obumponinga munnange genda omanyire nnyoko oba mulamu oba mufunze Isima toddanga muno mmanyiira njokulabye ennaku n'abaana bakulemu okulaba. Nze sirina baana ati nakuwulirako ennaku njokulabye ennaku mbawoninga ovubukamu ab'omusitoko mwe abatadde ku bannammwe embeera mbuno ogugo ojja kugamba ongwamba kwani mujja kudduka we mupangisa odduke nga naye tolaba akugoba naye ng'odduka odduke. Nze nasoma naye at the same time mbadde mbagangista gwe toyinza kunsinga bya kigangista mukubanga mbwera abantu abatabamanyi balowooza mbu muli b'amaanyi naye nga nina ne audio zammwe nga mukaaba bukayi banziridde omukazi ombuulira ndi mwana we oba ndi mwana wa nnyoko bamubba oba bamubba. Nze omukazi wankwatako ki eyamubba alina ssente gwe tolina kati onkaabeera badda mukazi wange wali olina ky'omuwasa
bogus talk smile bampadde wa president ngodda mukumpisa mu maaso olyawo okerambu ate nange nze isima omanyire ngate mbuate nsima abantu bafukamirira Brian White ne bamukomba mbigere Brian White ngate obugaga bwalina bamuyulizaako buyuliza lwala ate omanyireze yagenze ku nyanja. Please njo deployinga abantu abagenda okunkolera ne ku muzigo w'osulo otiyewo yobo wakanamu buuza kwesto tugenda Jeff Street choko mutulage ku bantu temuyina maanyi buli amwogera nnyo temuyina ennamba zingenda zirabako. Are we clear? Are we loud and clear? Tuwensirikamu ng'ebinya byetimba enju wensirikamu ng'ebinya byetimba enju n'olaba n'omuntu inze isima nyinza okuloginga emyaka 9 nga nkyali ku kintu kimwe era nategererawo. I need steps. That's why I break boundaries. Nze nkola rekodi ezalema abalala mbuno kakensambu akoledde emyaka 2 nyamanyika kensa abadde wano ngaddukira limu akuna matata. This person you are talking about nze meeting abesije nze erya dina nembabazi buli muntu ali prominent ngombuulira ki kumande ngenda wa kabaka wensembayo nga sinnagenda. Are we clear? President Bloggers Association njagala muteko congratulations kuba ngenda teeka sanite mu blogging nga toyinza kuwemula toyinza kujjamu ngoye toyinza sindika sexy tape toyinza kuvoola muntu atalina kyakoze kastampa complain office ejja kubeekola tuyina lawyers borders beyond. President yangambye esobola okukozesa balooya ba gavumenti anytime senga ekintu kiba kyetaagisa wano wenjagala okuwooningira. Oba oli Saudi Arabia ng'olunda bumyu oba oli Saudi Arabia nga gyebakuwa obumyu bw'olunda ofisa okadde n'oyogera oba oli Ireland nga weesiiga cologate omufaanane oba oli Finland nga bakukopinga ebintu copy and paste naye ng'ensi yayite nabuuka n'oba w'amaanyi kati twajja we put up fierce ka we are fearless all access. Ekyo kitegedde omuntu takulimba mbuye w'amaanyi ababalimba tamalina bugambisa kyeki bamukubira ennyimba 2 MP2 nga yadduse edda buli kapate baba beekweka embeera ng'egenda kukubeerera nzibu nnyo. Nali njagala abantu mutegeere nti Ismail munalimbulako maanyi ga president kati njagala okola ensobi nti nno mu Stockholm oba mu England oba mu Finland oba mu Denmark yenze president w'aba Bloggers Association. Oyagala toyagala oba gwe simanyirita biki oba gwani saagala kumanya. You must abide. If you refuse we shall use hand measures. Yenze ne president amugaya abantu ngendo kwa nawo balalu nangamba balalu ntogenda bakola otenwa president ofaayo. I will have a money team ejjo mukima ne bafaani baba mulinanye batye bonna beyewaga nabo mbu basitula obunyamanyama mama ekinakutuwako ne maama we ebyenda bijja ajja kwekwata mbyenda wanaaba ali mu ttaka entana ejja gugumuka nkubuulira eno woninga egende wembwa yonna inzija lujja tandikirawo gonjigirize Stockholm gwe omuntu yakajja mu Stockholm oginjigirize kwesitense ebadde ki omuntu yakajja mu Stockholm oginjigirize oyagala kumanyira nze newe polisi newensanga ku luggi lwebyo kigamba manyi ogenda kukola woki boga stock munelanda nyanyanyo mbagambye bampa obutwa n'oli obutwa fa what importance antu bafa dda buli ofe bantu bafudde nakayirima yafa Nobu Mayombo yafa Kazini yafa uwayu gwani nze nfayo oba ofudde nze maama wo oba ngenda kera ngendeke watata woti munange nedda bambi isima no do that. Free Edi Mutwe mukulu sabiti ta Edi Mutwe mukulu sabiti ta Edi Mutwe taina buzibu mutaddeyo mu Gazaland anongose ku kirevu kino mute taina buzibu is serving his job
somehow yangeri gyayagala oba kimunyumira talina buzibu mba njagala obbajjukiza nkoze ebintu bingi mu myezi 3 ebyalema ba bloga olwokubanga tebategeera maybe because of low education I could understand because bino byetagamu to register to consult era mbadde mu consultations ne Kampala Associates era tuli mu consulting atulabe engeri social media gyebera useful ekirungi ekiriwo nabatadde mu mainstream abantu abamanyi mujja kuba muli recognize ifo kyokujja n'obeeramu hakuna matata you will be received and acknowledged and you will be able to meet your fans nga nange wenkikoze n'olwensonga omuntu yenna anyigira kyenkoze today tegeera butegeezi bw'aba yasomera Masaka CU oba mumanya Kibuye Mutaawo simanyi Katabi naye omuntu yenna yasoma ebitegerekeka alaba nga kyenakoze kyakabi despite the short period I've been on internet kitegeeza nze natula wansi ne study nga abaliwo nembali nana bangi nnyo noze mbali nani nentegera ebali kungelwa nga talina mulamwa nentwala n'abagagga bayina abantu abakabi bazze bandikoganizinga thank you baby cool bandikoganizinga TVO ne mutambuza video zange namwe ba fans out there abamanyi nti tukola omulimu guna amidst so much intimidation nene tugumalako nga gwakitiibwa nkujjukiza Besigye gwoba weesiga tewali mulala naye nga nkondominga ekibaddewo kitalo nnyo ekyomuwala gwe basse era aba people power nga we mumanyiddwa mu kuziika mugende mutukolera omulimu ogwo netujja sobola kujja tuli mu consulting abalooya naye kitalo nnyo mugende muziike omuwala oyo gye bamuziika kubanga these are some of the consultations muyina isn't it so si mu bubi muyina engeri nammwe gye muwishingamu abantu bammwe bafe kubanga without death and burial muba nammwe temuliiwo so somehow kibakolera bakiyita mu luzungu blessing in disguise kati omuwala afudde naye nga ye blessing nga goloba we yafa kati mugenda funa obudde obukuŋŋaana mujjeyo ataliziza mmwe mukaabe mugolole emikono mukole ki as long as mwetusizaako information mwina ate abayimbi bangi bakola ennyimba mwina Bafana simanyi Guleskani Kabako Orlando kaziwe kapo mbakuŋŋaanye baludde obeerako posta wemala oziika bayimbemu awo muzinemu temuyina byamaanyi nga muvuga boda zammwe muziyisa ku kkubo n'obugombe nga no that does gone tetulina byamaanyi nyo betulina bagamba since then twagala bajjukiza nti Uganda is peaceful and very strong both in air land and in water. Njagala nnyo mubeere bavunaanyizibwa mujjukire nti tulina okuddirira ne tuba ne laws against politics. Sometimes tugenda ntufuna buli kintu nga tuli politicizing omuntu yagamba president nawe nokkiriza ogenda mulonda ate noddawo mbuna ate alina okuconsultinga. Why are you doing double work? Inze kati nkimanyi omukulembeze wange ng'owomulozi w'omukampala ye Muhammad Nsereko. Why would I wait Muhammad Nsereko to address me? Nakitegeera dda ngenda mulonda agenda wangula kati until then agenda addressing baata na addressing naye nze ndi convinced kati nammwe abomukampala abakkiririza mu Bobi Wine nga mwamuwadda n'oba president mumuyita wa 10 mugendayo consultinga ki muli aido omuntu ogenda muwaka buli yagamba da president ate nakuyita mbuno mbusimanyi popo ate ne batandika ozunga poliisi ebakube bakubemu ku kibooko naye tebatta ebakubemu. Mbagala nnyo mbagalira ddala kyalina consultations nyingi tugenda okukola tukyakola ebintu bingi ebyabasoma mubimanyi bya pen and paper ebyammwe bya just wolokoso kati ngenda kuba neyongerayo mu meeting ezo jagadde okwadresinga ekintu kino mu bwangu nnyo era neyongereyo n'abalala mutandikire okukuba live zammwe zibadde zikoze mwongere okukozesa omukisa ogwo naye nga njagala owoninga omuntu yenna ayinza okulowooza mbu oyinza okudda mu sitoko mumanyire nga nnyoko si ye yakindeetamu onoonya entaana ye weeri eveewo bw'aba mufu woba tondeetangako mu sitoko mutondeetangako kajanja mponinga bubuloga bwonna oyinza okudduka woopangisa oyinza ovaawo mu biro ebi
bibiri kati n'olwezo oyo muyise information eno mugiweereze blogger yenna eyeeyita nti w'amaanyi nja okukulagirako obwerere nga nakatuuka mu situko odduke ne bewewaga nabo bonna nga tebakuyinza kukuyamba nzajja oba n'amaanyi agakuleetera abatake abasenego abagambia nzajja oba nago nkutumira egganga ojja kwewuunya ne maama ojja kwejjusa tebanampa ku bwa president wazanye mwena ba president bamanyi tebazanye bakola bukozi order. I will send a group bakubemu ne kumpi bakuswaliza obwerere buli muntu asigale mu leeni ye. Are we clear? Toddanga wono mmanyira mukubanga bakulimbe simanyi muli biki simanyi wewu Ismaili Sizanya, I don't leave no stone unturned. Njokuchusa chusemba. Atenga mpita mu mateeka. Obulamu bukuleme nkuweereze ebbaluwa. Bino byenkola ngenda bitwala ne ku police, ku Swedish Commission nga wenkuweereze ebbaluwa ne Interpol kimanyiiko. Atenga ne mu fujjo. Obufujjo tonsobola njokuleetera ganga. Njo kusimbulira ganga ne maama wo mutaka gyali ebyenda bimwetokote toddamu nonyiza buli muntu asigale mu leeni ye. Every person sigala mu leeni yo. Edimezaya obubaka buweereze bwe bakwatako nayo bukwatako. Edimezaya bukwatako ne banna abalala mbagala nnyo mbagalira ddala abaana bamwe abalungi njagala mubakuume muweerere abato mubaweerere school fees mugende mujjanjabe endwadde mukole ki mube n'ebintu bingi nnyo ebyomuwendo njagala obagamba olwaleero kyannaku nnyo nfiiriddwa former Edgalo abamita Namulindwa Anifa kitalo nnyo kitalo ddala munnange Dona mbikiddeko Kasumba Ismo kitegeddeko Ojin Obizi Hassan Trabi mukitegere nti Namulinda Hanifa passinze on. May her soul rest in peace. Katu finding out wawanazikibwa naye nga nange binguddeko lastly simanyi oba nabi kachinga nabyo up naye nga kyannaku nnyo okuviirwako sister wange oyo former Edgalo Hassan Trabi. So abamumanyi bambi mwongezeeyo obubaka. Baganda banga bali mu UAE, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Oman, Yemen. Njagala bajjukiza nti muli b'amaanyi era buli kimukola kya tabbu. Njagala mubeere bantu bakabi omuntu takutiisatiisa takozesa obunamba bwa internet n'akulimba mbu w'amaanyi tebalina maanyi gaamu. That's why they can't travel here. That's why they could not use these opportunities. That's why the government and president, senior people could not recognize them. Byonna ebyo babitwala. Let me tell you nga sinnagenda. Omanyi abantu tebategera bagamba Isima wakajja mukubloginga. Yes, ekyo kintu kituufu tunakajja mukubloginga naye abantu ababadde babloginga kuki? Abantu babadde babloginga kuwemula, abantu babadde babloginga ku ntalo z'abayimbi, abantu babloginga ku entertainment na basocialite kituufu. Naye wekikaminga to principles n'okwatitulating ensonga nawe wennyini okakasa nti waliwo abaana bangi abazelete naye nga bo bali educated bali articulate basobola debatinga. Example ya Lubaga South MP on where London si wa people power naye nsobola okukola ne Lubaga MP because omulaba mu level mu articulating ensonga ali graduate ali mu psychology amanye ebintu ebisengeka kati oyo MP ne waba yakajja asobola okubeera above a person nga litakagwa kuba litakagwa just pests n'awandiika gundi embwa erumye gundi embwa egize gundi okitegeera embwa egize gundi embwa erumye gundi kakati ebyo tebirina magezi kati omuntu wali articulate wajja ajja kuwamba because to considering the content you're blogging about. This is why
government officials, president could invite me. Kuwala ivuzo nabaziraba balabeza beyambula ne banyanyi bafuwa muka. You may have so many numbers. Kubanga instead do a lot of foolish people. Sorry to use the word, I could not find another. Naye katulo kubensi yajjula abantu abali bogus oba abali foolish osobola okubanga oba inspiring ne yambule ngo yaba inspiring. Why? Kubanga abeyambuzi bamalaya babereyo lwakiseka wawa banji nnyo mu nsi tebajja kwenkana ba intellectual. This is why live ezibaako ebyokuwemula ebyokujja ebya bogus talk biba n'abantu bangi, because we have 45 million abantu abali educated tebasukka million mu Uganda. This is why omuntu ajja kwerabanga ayina namba nyingi nnyo but inspiring foolish people. Kati fwe tuzze abasobola okucommunicatinga n'abantu abali educated, abalina sente, abali mu position. Kyova olaba nti isimaze Uganda n'asangawo ababloginga teri n'omwe amulicognizinga okubeera recognized yesiba mu mugongo gwange. Inza lusima ndi mwana wa ku street nsobola okukulaba n'enkuteekaawo n'owalampa omuti bakuyita kulinnyisa muti nga buli lunaku ondaba naye ng'eno ddiiru zitambula. Oddamu okwekanga nga kyewali oloota kyaggwa dda, ennugu n'ekweyongera n'otandika okukola zilive ng'oyomba, naye nga live yebaako abantu abiri tubadde na Lwenda and we are going. Okiwulira? Oba n'abantu 20 ekinene nnyo nga live yo y'amaanyi 102 tuiba tuwana lunaana tukuba lunaana n'abali bawagana 1000 tunaatera okubasanga. Ensi ezuukuse abantu abagezi bategedde kano kamuzeeyi ke kalina content. Abaali batusookako baali batulimba nga nammwe mulaba mu masomero bawala bangi nnyo abaakabi, naye mubuuze yatwala virginity yo amukulage today oba abasajja mubuuze ani gwe yatwala virginity yo. Either of the two osanga omukazi wakabi nga yamutwalira virginity wallahi yejjusa, naye nga wamaze otuuka n'akolako mu URA atandise okufuna abasajja abamugjamu. Ne blogging waliwo omuntu abadde aku inspiring but wrongly, kubanga babadde ne monopole nga internet kipya abantu bakitegeera nga baagalako byabuwemu. Kati nga bambi abantu bajja naye kakati ensi yajja mu kusoma. Era mwina association abaana bapya bagenda kujja. You will write to me, tell me what are you going to blog about. Tetwagala baana be bazadde babeere inspired wrongly. Nabajjukiza nti Lil Wayne omuyimbi ayimba kata 1 kata 2 kata 2 album nga ziri really kale mature, naye nga bw'otunuulira omuyimbi he can inspire your children wrongly. Wano ne baleeta Drake, bw'otunula ku Drake n'owulira music wa Drake toyagala kuddamu laba Lil Wayne. Are we clear? Kati yono Drake abalala Lil Wayne. Drake Lil Wayne mbagala nnyo, mbagalira ddala sinza basulako nga bana bakola live ne ziba za ssaawa 4 batandika endala. No, it's my different person about that.